mutima gundi ku nsolo zange ze nalese Kampala nundente kati oboka yana bakasibye oba mulalo yafuuyidde nnyingi ziwere ana zino zitwanya mu kibuga tulina ekiralo kyente faamu nnene gono olowooza ffe tuli food. We are not food. Muli sauce. We are rich. Sendi mwana wa mugaga wali tusimanyi. Ani yagambye muli wa mwavu. Nno nawe. Ate obwongo bundi ku nsolo zange. Osibye otyanno. Asibya bulungi naye no gye ndi wantami. Ani yakulese? Tuli ku kipakasi naye kipakasi kintu semubulago njagala kuddayo kulaba baganda bange. Ekipakasi kuli kwa Amanda. Nkoye njagala kuddayo kulaba ku baganda bange bamisinga. Abaana b'abaganda bange nti nze mbeera nabo. Onaafumbirwa ggwe? Njagenda nabo. Eri musajja agenda kutwala nambi. Ajja kubaayo. Baana balina empisa embya tebagambwako. Agenda kunne. Bajja kutabulira obufumu. Naye abali ku Megatron mwasibye mutya mwasize mutatu babuuzaako. Tulina gye tuli eno mu Uganda naye Uganda nnene bannaaye. Bw'oba okyali Kampala. Ojimenti nali sitambulangako lugendo lwa ssaawa 7. Nange. Nagaye singa bangambe ne banninyisaawo kagundi. Ennyonyi y'amagye. Nina abanene mu magye. Kebali kwata oli kakasa muto ina badde. Linda yama Nante nkubuli. Tuli abanene tebeeraga. Nze yo munene. Nona byete ndi w'amaanyi. Abanene bokkabe. Kwezi. Robinson. Kwezi mwami kwezi yeteekawo. Mubaya. Mbu teri kisobola kukolebwa nga siriwo nenga. Tumutumiddeko nnyo mwogere enjawulo. Batuba misinga. Jjukira tuzibasibamu. Mwagala nnyo musajja wange. Misinga okufaako obufu. Ensonga za Hajjat zituuseewa? Bannange. Nina amawulire ge nafunye. Kanteekeko mbu. Nga bumanyi tuze tufollowinga story ya Hajji ne Hajjat. Hajji yakwata, Hajji teyakwata. Fene tufuna saidi ya Hajji twaliko. Hajji n'atugamba takwatanga mama super life. Nina amawulire bankubidde n'amakubiri siri Kampala. Ne bangamba mbu Honorable Nsereko. Simanyi agenda favoringani. Ne pale tulina saidi tuli bannamawulire. I'm a journalist. Mbu Honorable Nsereko. Ne mama wa Hajji Honorable Nsereko. Ne mama wa Hajji ali mukomera. Ba mama ba Luganda. Chovola bambu yakitaddemu amaanyi mbu era yagambye ne fulufigo omusanga agwiwewo omubiri mbu. Era waliwo ne live era waliwo yabinyumiza ne mugamba nedda tongamba ebintu nangamba waliwo ne live era gye yakolanga Honorable Nsereko ali ne fulufiga namuyisanga amaaso naye nga Honorable Nsereko amanyono ye muntu waffe agenda okukola ki wano oyavumira baseeka abamu namugamba nja kuyonsa era yagala yonsa Honorable Nsereko mama fango namuyita fudu beere linaamutuga olaba teryatuga bebe atoola omukulu so kati bya mumbu ate bino Junior byayogedde simanya gundi bamuyise namere mbu yaguyingiddemu n'alopa fulufiga mu State House n'alopa ne Nakiwala nedda tugenda empola nga amulopa kuki b'omusango oguli mu kooti lwaki boba omusango please Junior yasaagala naye ate alowooza eti yagenda otegeerera amawulire nedda si yategeera omusango nga tebuna era namuwulidde ng'ayogera ku contempt of court ne mugamba ne manya nti kyayogerako takitegeera contempt of court ekyo ekintu kijja after nga muyingidde mu kooti buno omusango tegunnayingira mu kooti gukyali wano naye bwe guyingira olunaku olwokusatu ne guyingira kooti then awo basobola okunkyajinga contempt of court naye bwe guba tegunnayingira kooti omulamuzi n'agamba nti addeyo anaakomawo nga date bweti ne bamuwulira omusango gwe batannawulira tebagukwata contempt of court Junior naawuleka totubuusabuusa yagamba gundi anti nze nawulira eyo statement ne ngamba ayi ate Junior aleme tufuula bafala naffe twasoma tekiriyo omusango gwagwa omanyi contempt of court kyekitegeeza bannyonnyole contempt of court okunyomera ebiragiro bya kooti okubiyisaamu amaaso kooti egambye nti Hajji ali guilty nze neva ngamba nedda talina musango omusajja okitegeera naye bweba kooti tennatuula newuliriza omusango contempt of court egirawo jukira wano tugamba katulinde kooti ensalawo ya kooti yafulumye then awo tewaliwo keesi ya contempt of court era namuwulidde nga agamba fulufiga bagenda kukwata contempt of court nenjagala omugamba ludda w'omusango waguwulidde bloga simanyi lwaki omusango guno mugutuddemu hagundi yagambye penge naye nasese katevi wakalayika status
mbo musango bwe guyingiramu enale bonsereka ategererawo nti political stand guno musango baloya bebadde ba YouTuber ati ba YouTuber be baloya baguleetera ffe kuba Hajjat mbo ba YouTuber ffe tubadde baloya wonna komyotegera Hajjat wamulaba ngazze teyagenda ku police before yasooka mu no Hajjat yakola bwati nze kyovala natuka nembuusabuusa Hajjat byakola ekisooka Hajjat bwe yajjira mawulire nga Hajji already musibe kati bwagamba nti nonye bwekanya ekitegeeza abamunonye muffe ba YouTube bannamawulire and for the voice of voiceless yes because Hajji already yali mukaguli kati obwekanya already oba otandise obufuna Hajjat kigezi kyasooka muteekayo nga talina waayogerera kati ati nedda nti we yakolera awo ensobi kuba moze bwe ngamba njagala obwenkanya gundi yakwata omwana wange obwenkanya butegeeza omusajja ali bweru ate ayaye yakwata omwana we naye bw'abanga omwana already Hajji yali mu kooti then awo ndabo obwenkanya buba tebannabukuwa nti bamusalidde emyaka 10 naye already justice ebe eri side yo okitegeera kino honorable Nsereko okuyingira mu musango kozi namulabye agamba okufa n'obutanyagwa tagenda kukkiriza Hajjat kuyinaayinira ku musajja first of all honorable Nsereko is a lawyer yes kati gwe bw'ovaayo n'oyasama tekikola nedda gwe bw'ovaayo n'oyogera ebitaliyo any person yenna aliyo ng'amanyira honorable Nsereko he's stupid or she's stupid because ekisooka lawyer ate n'ekyokubiri guno omusango tulina privilege yamanyi ogwogera mpaka lwakusatu nga kooti etudde kasita kooti etuula olina okwegendereza byoyogera bo bagenda kukwata contempt of court naye tolina kyogenda gamba muntu nti bagenda kukyajinga contempt of court nga ne kooti tennaguwulira evaawa kati ffe yensonga lwaki tuyinaayina twogera kino yes kati mulinde olwokusatu era tugenda beera nga babebi kasita kuba nze kimanyi ekigenda obeerawo nga namukasa nze nasoma mateeka naye ng'amawulire gennina presidential advisor Nakiwala Kiyingi ne presidential advisor omukyala full figure presidential advisor munnaabwe Nammere Abaloopi ge mawulire agaliwo ebbaluwa kweri ku social media nga presidential advisor Nammere Aloopye ba presidential advisor babiri mu State House lwa kweyingiza misango egiri mu kooti nange ekibaluwa nkisanze okwo ku social media kwekiri kitambula era gempuliddeko mbu disciplinary y'abadvisor egenda tula ku Monday so senior presidential advisor Nammere ono Masaka Affairs abatumiza okuŋŋa nti Nammere yafuuka ddi advisor ya advisor wa president ku by'e Masaka Affairs yaloopye banne aloopye omukyala Nakiwala Kiyingi advisor ku baana ketulinde ekinaava eyo ebbaluwa kweri ku social media ayagala naawe osobola ogisomako yes ngenda kwesimbawo Kampala Center. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati keesi eno bagitutte ku musango muganda wange muganda waffe omukulu looya akolera ddala si bino nti looya yakoma ku looya amakerere nedda yagenda ne kwero this night ebuuza era looya mulamba akola okugundi ku high court kati omusango guno eno bagenda ajira bwajja otagenda funa justice teriwo justice egenda beerawo because of eyo court gye bamututte mu court nto Kooti ento tewoza misango gya kooti minene. Obwo musango kugenda mu high court. My question is lwaki bamanyite kooti ento tewoza musango ogwo lwaki bamututte? Ati omusango gye gwatandikira gye gugenda. Tebasa gusindikira. Basi osooka genda n'olaba omulamuzi w'eyo kooti. Then after nakuteekayo. Then after yes kati bwe bagenda ogendayo kimanyi bagenda fulumya date. Yeah. Tasobola kuwozesa ogwo musango bagukwate era ne bandiyagadde bail tebasobola muwera bail mu kooti nto balina musindika mu high court high court embaili yegendo muwa bail bwe baba bagisabye
kubanga omusango gwa Hajji guli baile kubasobola baile tuyina gundi gye tugenda oteekayo wano tugenda gibongera eya Kasuku ng'ali ne Kwezi Kasuku yayina ensonga ze engeri gy'azoogera waliwo gayo no MC Meya atambula nnyo ne full figure agulimu nnyo naye oyo omuvubuka twaliko naye yani Meya kyena kyali twaliko naye kyembadde musaba guno omusango bwe guyingira kooti abijjemu ebya boda nti ababoda batuddewa bali ku stage yawa boogedde each and every one abadde ayogera mose olaba nze ne bwe mba njogera you have to be selective ebigambo by'okozesa Hajjat yali selective nekugamba Hajjat mubbi Hajjat muchuma Hajjat muyaye mufere mulimu ebigambo kuba li Hajjat yo yasobola okukwata statements ezo kuno omusango li sensitive by the way asokukwata n'agamba ye namukasa yandimu ennyo nina ne gwe nalabye yagambye mbu baagala kumutta naye banayoganda bagenda tuleka kuweera she's a tiktoker mukazi mukadde ali awo ku tiktok mbusima baagala mutta mbula musango kwa Hajji ne Hajji bwenakotagweteekamu nnyo negamba o Uganda bazolo bayingidde omusango guno nalubanya ne salubanya guno ate bagutaddemu amagezi yasoma n'ataasoma alina diploma alina certificate nafa abadiguli tugogerako wa certificate agogerako yakoma mu kitwa go ati gwazeeno Deke banagamba Wayagambye nti baagala kumutta wenda kumutta government kerivayo ne gamba nemugamba kati gwe mu musango guno okolanga lwaki baagala okutta government kerivayo ne gamba omulimu guno gwe tulimu gwetaaga bipapula tugenda sigala mbatono tujja sigala mbatono abamba sigale mu ddagala ly'ekinnansi aye n'ekirala bye wasoma by'olina okukola nina benda baba wa amagezi teyasoma amawulire nalowooza nti w'amaanyi mugenda kudda mu ddagala egganda namusaba kuba toyagala muyingire muleke naye alekerawo twasame muleke it should be the last time it should be the last time baleke wakikolera baagala kutambulira kufu anti wakikolera neza abantu abaddeyo bakumanyira nze mose nagamba ali kumanyira nange ndi muyingira yes era nino gwe tugenda kukola agreement tontabala sikutabaala kubanna balaba waliwo yangambye mbuna mukasa waliwo ebintu ebimu ne tugamba nti na mukasa waffe tetugenda kwogerako bino byebakwogerako byogere nze ndi musezi siri musezi sigamba nti waffe tuli abantu ebirala yogera tulina nteezaffe ntezaffe 40 akayana kaafa kekabadde kaweza namwemu kali agoli kali ekiveera kanywa nnyo amata ne kalwala amakebe tulina kati entaana Kampala this should be the last time yakwogera ebiri naye nja kujja wano bw'otudde wali bw'oleeta bwendeeta tusooke tubawo akasiriso ajja kumbulira ekimugivugisa emmotoka ya UA bakyavuga emmotoka ya UA njagala vuba oli omuntu alina omuto ogumulinga kikedo tujja bavuma naye tukiwemu woland mami so kakati omusango guno guyingiddemu abanene fulufiga awaga honorable Sereka awaga kati honorable gundi mpozi just namere presidential advisor ku nsonga z'e Masaka n'ensonga za Kampala owe Masaka asigale Masaka abe Kampala tusigale Kampala nange kyembadde nsaba kubanga njagala muyambeko abe Masaka ensenene zigenda kugwa naye tebalina mabaati honorable Namere tubadde tusaba mukyala Nsubuga oteese ku ebyo abeere eyo ensonga z'e Masaka zakususse ate n'enkoko y'omukyalo tekookolimira Kampala abo mu Kampala tuyina birala abo mu Kampala katuleke tudigide era guno omusango ffe nga bannakampala twakukwasizza ow'ekitiibwa era yo w'e Kampala MP w'e Kampala Honorable Nsereko the handsome bannange obalaki sajja alina abakazi banna sali yeragira bataano bwoba olina obusobozi yakyogera ddi bwoba olina obusobozi ne 10 ewasa ofaaki ndi singo bawo wakira bawulira ati ndi singo ogwo omuze gwe wayiza okugamba omusajja nze mba mubya tugenda kati tugenda bitwala tokyali mubibi ogufudde muzi bwe yagamba omwana asuseeko omwana aba mubi anti luli anti bino byetweyongeza twaka olumu twaka n'okuba eno n'enkuba eno oli musajja wange naye tuba tusaaga by the way omusajja lwakuba ali understanding kuba je nowabagize he has a special place in my heart abalina okumanya byonna bisobola obbaawo naye nga mubaamu omuntu n'ogamba this is a good person yes omuntu ono atumanyi omuntu ono atuyiriddewo nedda kati olaba ebigana bisobola okugaana but regardless sawa bina temusobola kuvugira kati ensonga lwaki bwagala nnyo n'oba omuyisizaamu bino bye tusaaga
tajanga ayomba ajja mu talinga oli owagalevu bannange mose nali ngenda kuwemulira omusajja owagalevu omuferaali ojjukira omusajja bwe yatugamba mwangu we mulinyewo booda bwe mulinnya emmotoka temugenda kunsanga ne tubuukira booda kyatukomya mu kkubo mbu kisimbudde ekyo ekisajja ky'emirevu banna solo kale njagala oyogereko katono ku Hajji ali mukomera ekigo gwe bawaayiriza oba gwe bagambye nti nno yakwata omuwala kati Hajji oyo njagala ombuulire sayidi yo woogwa nze mu kusooka by the way omanyi waliwo kyowagira aye tulina n'okukolera abantu okitegeera kati nze originally when I saw that story na sympathizinga n'omukyala naye ne ŋŋamba nti wadde ayogedde byayogedde bye bakwasizza ennaku nalinda byeko situation abakazi we bakaabira amaziga naye nga balimba era ne mbawa example osobola ogenda ku Spark n'onoonya Sam Sebuliba oba Abu head of news wa Spark bakola story y'omukyala eyo mu Busoga eyavaayo n'agamba nti baawe yakozesa omwana we kumba omukyala yali yeekobanye ne chairman babba ettaka ly'omusajja kati sitole beetambula nga bomanyi banaafuzi baffe babuukidde bagenda owulira sitole z'omuwala bamaze no sentensinga omusajja sitole z'omuwala nga tezikwatagana kwe kuddayo abasipaaka kwe kuddayo ne balivisitinga keesi eyo bagenda okizuula omuwala yabagamba nti taata bankako mukola ki omulumiriza talina musango poliisi obiyingiramu ddeeno ddeeri bali nga bakkiriza naye nga omusajja baali bakoze eki so kati nze originale awo we nali nti kibi nnyo ekyatuuka ku mwana naye ate abakazi balimba era awo sivangawo okitegeera so problemu yokka gye nnina kati eri emu abakolera Hajji PR they are doing it the wrong way omusango gwa Hajji oyo ne Hajjat n'omwana omanyi mu Uganda we don't have omala genda mu kooti n'otegeera the magnitude of some things and references for example bw'oba osaba bairu tosaba busabi bairu nti ono mulwadde olina otulaga nti mulwadde ebipapula biibino naye ate kuba kooti yeekolera ku reference na bujulizi n'olaga nti mu musango gwa Kwezi versus government of Uganda Kwezi yali mulwadde ng'ono n'ebipapula ng'abiyina era omulamuzi n'aga nti ku mbeera ono gy'aliko tasobola sigala ssenyiga oyo gw'ayina tasobola musigaza muki yeetaaga twala mudwaliro era n'amuwa bairu omulamuzi n'amanya nti kino decision gy'akola si yasooso gikola kati assessment yo on whether to give or not kwajjukira ono omuwabi wa gavumenti abeera objectinga gwe ng'ate olaga kikola ki kati gwe argument yo gyongeddeko supu nti kino kyali kibaddewo si kipya omulamuzi kyagenda okukola ki webale nnyo kati abakolera Hajji PR obuzibu bwe bayina bayinamu abantu abakubye enduulu ne basukkawo okitegeera olaba gavumenti olwedde Hajji omusango yali aguyina it is very hard okujjako ekigenda okusuula Hajji mu musango ogwo kiri kimu muwala kwogera n'avaayo n'agamba nti bankwata Hajji yankozesa kyokka kyekijja omuyiwayo lipoota egamba nti omuwala bwe baamukebera baasanga nga obukyala bwe buludde okukozesebwa omusajja kati anti ekyo kiri awo kati ye anti kati labayo ebintu ebikuba Hajji mu musango ogwo bingi kati mwe mutunuulidde penetration waliwo okukwatirira amabeere waliwo okufungula naye nga yamukwata ddi misana kiro kyesitamanyi kati anti kyekiri kyenkunnyonnyodde nti ayinza okumuvinga awe ku penetration so what happens omuwala singaga nti Hajji yankwatirira amabeere nanzizeeri anti alina okulaga obukakafu anti kyenkunnyonnyola it is this girl's word against the other one oba okitegeera naye kati ekiriwo kiriba ekiti nze omusango guno bwe gwajja nali
at the back of my mind, much as I had to be fair and balanced in the eyes of the public, at the back of my mind, nali njagala omusango guno gube kyakulabirako eri abakyala abawayiriza abasajja kuba be bangi. Eyo story ya Hajji sengo gitunuulira b'ogiruka nina cases nga 5 abampeereza message nga baatuuka ku bibambulira cases 5 ono omulaba ono yampeereza n'ekyapa kye baamusuuza awo ebuddo. Katonda wange yakimpeereza n'angamba ekyo kyekyapa kyange kankikulage wano. kiki wuuyaawo omulabye ekyo si kyapa kye, eno si ye reference togiraba. Bamuteekako domestic violence ne bamwongerako nti yali ayagala kukwata mwana we gwazaala. Kati okubeera nga abanegotiatinga batwala kyapa na nnyumba. Lwaki yakkiriza? Anti kati Kwezi olaba, because kati kyekiri kyembadde nzijako Kwezi, because society etaddewo embeera nti omukazi buli lwavaayo bankubye bankozesezza bakutte omwana omusajja yaba omukyamu omusango bagumusalirawo. Kati ojja n'otuula wansi Kwezi, waliwo ebintu ebibaddewo mu Uganda abasajja bye tukoze ebitumazeeko wowolereza omusajja. For example, ye bishop oba kibishop waba protestant gwe baagamba nti yalina omukazi omulala, omukazi najja n'okujja. Anti kati wuliriza example gye nkuweereko ogimanyi. Webale kati example gye nkuweereko ogimanyi. Oli ajja kugamba nti olaba omusajja gwe tuletulanga ow'obuvunaanyizibwa yakikola. Kati Kwezi tugambira nti osobola kikola. Do you get what I'm saying? Kyenkunnyonnyola. That is why tebaagala nnyo kusuulira musajja ttawulo. Kuba tubadde tulina embeera nti buli omwana lwavaayo oba omukazi n'omwana batuufu nga tetunawulira musajja. Otegera kyenkugamba? Kati Hajji abadde atuuse waatuzannyirako n'atuyamba. Eyo notion neekola ki? Nga everything is in his favor. Ne wabaawo aflipping omusango. Kati nze njagala kubuulira, olina okwebuuzanga buli kiseera nti buli olaba omuntu alumirirwa afuliramuwa. Mu Uganda tulina nnyo instances nyingi where we wake up one day nga Kwezi agamba nti abanupu babi, kumbe ate lumpu agikubira paasi eno nga kikwetagisa obwongo obungi okumanya. You have to ask yourself the interest of someone. Sometimes a woman on a fellow woman asking why a woman on a fellow woman, which omukazi olinga agamba bakwata omwana wange, omukazi omulala n'avaayo n'amaanyi mangi okuwolereza oli, olina okwebuuza interest ye eriki. Teweewuunya n'okeera ku makyanga ono abadde akolera mukazi. Olina okirowooza ennyo. Biri mu society yaffe ffe tutunuulira nnyo kye tulaba mu maaso wano. Kyaivola anavuddeyo ne ŋŋamba nti amidst all of this, the question we have to ask, what is the interest of a person who is seeking to dig up the woman's past to use it against her in such a case? Wayinza okuba nga waliwo ayagala osuuza abasajja wiini. Wasobola okubaawo omuntu ayagala osuuza abasajja wiini ng'olwo agenda zanyira ku emotion z'abakazi. Byebiri bye nagambanga abantu nti abakazi muvaavaayo talabirira mwana simala twagala DNA. Bezikomawo nga omwana si ye taata we. Ngamba bano abajja mu public nti kati twatandise otegeera kati ekisooka tegukyali musango gutiisa nti Kwezi tolabirira baana bo. Kye nagamba abantu ne mbaga nti Nakiwala oyo Honorable Nakiwala Kiyingi ayina ekintu kyakola mu society ye kyatamanyi. Buli kimu akiteeka mu kamera. Bwe yabeera Minister wa Youth omukazi addukidde ewuwo akugambye nti omusajja takola ki otadde mu kamera. Ateke mu kamera abatensi yo netegeera. Anti kati gye kiggwera waawano ocreatinze embeera nti it is normal okubeera mu kamera kuba oli be bamala omuteeka mu kamera ne tutandika debating nga bwe tudebating. Olaba ati ono tulyoka tutandika omukazi oyo muganda w'omusajja n'avaayo n'agamba nti omukazi
baada tebamuwa buyambi kituufu naye omukazi talina mpisa yavuma muganda waffe najja n'akuba maama waffe waliyo gye kiri mu maka nga gye kiri kati oli n'ategeera nti okay it is normal kuba kati society nebeera divided omukazi mutuufu omukyala mutuufu I mean omusajja n'oddayo mu mirimu gyo ne bakusanga otudde kati obeera owikeninga wa owikeninga mukyalo ono nti buli omukyala lwanaavaayo complaininga tugenda kuleeta kaadi ya naye ye yeeyisa atya waliwo abakyala nabo abasussa kyenkunnyonnyola okiraba kyokoledde eddala ekyo kyennyinnyonnyola wali kati tuba tuvudde ku principle nti omusajja oba omukazi akunyiiziza oba takunyiizizza you have to look after your child. Waliwo omukazi yavuma omusajja yes n'amugamba nti simanyi olinga ki n'amuvuma ebigambo binene nnyo byamaze ng'amukubira nti mpeereza fiizi z'omwana yes omusajja yagaanye kati olaba discussion gy'oleese yeekomawo ku kiri obedda kyenjogerako omwana tannavumako taata we so why isn't the man bringing that money kati otegedde argument nakiwala gye yatulekera ogitegedde bulungi nti kwezi agenda wolereza kasuku ataabirira mwana olwokuba kasuku amugambye nti omukazi yanvuma nankola atya nansesebbula kati there are those situations in every country that take precedent that shape the future otegedde kati gwe akirabira wano tokitegeera tolaba kigenda mu maaso nti olunaku olwaleero Hajji ayinza okufuna wiini ne bagamba nti teyakola ki naye bagenda sigala bagamba nti nedda omukazi bamukaka agambe nti Hajji teyakola ki teyakwata mwana anti kyenkunnyonnyola nti omusango senga kukeera ku makya nga guvuddeyo ne bagamba nti omukazi kati ssaawa eno kaadi omukazi gy'asobola ozanya Hajji ogimanyi asobola ogamba am withdrawing the case omusango anti ye akugamba nti kyenkunnyonnyola omukazi singa akeera kumanyiraga nti am withdrawing the case si kyalina interest Hajji n'avaayo omukazi aba yeetaaga kuvunaana will Hajji pursue that tasobola abasiraamu wali bajja muga nti Hajji ebyo bireke ensi bwetyo yandibadde amuwaabira anti kyenkunnyonnyola byagwako ku Jostede bwe bityo omukazi n'avaayo n'agamba nti Jostede yanzaalamu be bagenda mu DNA ng'omwana si wa Jostede Jostede teyawaabira mukazi lwaki teyamuwaabira kyekibuuzo anti kati wuliriza kyenkunnyonnyola now byebintu byekugamba nti precedence ekintu kasita kimala okubaawo omukyala n'amanya nti bagenda kunkozesa nzije ntanishinga erinnya lyo tewali kyojja kunkola so kati kyembadde nnyonnyola wano nti PR machine ya Hajji went into overdrive eyina we yali ekutte ekintu kyayo ng'eyina weekikwatidde nga kya logic kyakulowooza buli omu ng'atandise olaaba otuula wansi n'owulira ebyayogera omwana n'owulira step sister n'owulira Hajjat byayogera n'owulira voice note ezijja n'olaba bano be baleeta ku zi interview ng'olabira ddala Hajji bamuseetinga then we just woke up one day the PR machine of Hajji went into overdrive naye ne batandika omukazi yakoze kino omukazi yakoze ki baleese kino baleese kiri ebyo byonna babikozesa to build a case that is very understandable but the question now is would you rather you win the war and you win the battle and lose the war or lose the battle and win the war byonna ndabanga bibimu si byebimu battle n'olutalo bintu birala hey we can even battle here mukana akafo kafe wano n'empangula nesinga tutuuka ku lutalo lwennyini siruwangudde kati most times bakugamba the war is the public erowooza ki kyekiri Bobi Wine kye yakola ffenna kye tutaategeera n'agamba nti omusango nguzizza kooti y'abantu abantu basalewo naye abantu tebagutegeera anti gwe kwezi gwalowooza nti abantu tebagutegeera gwe genda owulira abantu bye boogera era abantu abasinga bonna bagamba babba omwana bamubba okitegeera kyegamba anti kyenkunnyonnyola kati wano logically gwogenda kitunnyonnyola nti yawangula region emu tewali buzibu naye nkugambye nti
Bobi Wine yafuna 30% of the vote. Kakati wa Bobi Wine soka. Otegera. Kyali kuono mukyala. Anti kyenkunyonnyola kyekiri the war goes to the public. Kati nze waki bano mbagamba nti tusigale ku ky'omwana. Bo ne bagamba nti Kasuku walidde wa Hajjat. Nze mbagamba kimu nti enkya wagenda kubeerawo omusajja alina omusango beegutyo. Tubadde twagala omusango gwa Hajji guno aguwangule Kirini mu Kooti. Okitegera nti ne PR be tuba tumuzannya fa basomye PR and media management. There has to be limits. PR, when you are handling a family nebe breaking etya waliwo obuguwa obutini obukola ki obusigalawo nti tujjako era ku makya nga taata waffe afudde twesisinkane mu kuziika era sikubuuza obeera tombuuzizza naye waliwo ekitugatta kati emirundi egisinga mu nnaku eyo we bagambira nti banaye omanyi nti abantu asinga okuziika bekugwa nga batuuza family meeting we boogerera ogenda olanga oli yakuvuma agamba nsaba onsonyiwe neweekyangawo n'okaaba n'okola ki n'omaliriza ng'okoze eki kye bayita ki famire otegera kyeggamba naye ekintu kino mukulu Kasuku kyali tekisobola kuggwera waka kyali kisobola lwaki Hajjat yakitwala ku poliisi anti kati okusinziira be bagamba I don't know exactly naye nze okusinziira bwenda be bagamba ndowooza baatuuka we balina okugabanira naye nga Hajjat ndowooza oba ayagala kinjimukko ne Hajjat yennyini teyamanya nti ekintu kijja flippinga kituuke wano kigaziwe okitegeera ayinza okuba naye teyakimanya nti kijja kuflippinga ne kimugejjako okitegeera kyenkugamba yes because nga bw'ola Sheikh Semambo bwe yayogera ku ssimu ne Ruth these things are happening these days unfortunately era ne bikoma eyo tukoze tutya nedda ssente biki ne biyitiŋŋana eyo be batyo kati ye ndowooza Hajjat yabalamu nti I need to get a bigger bargain oba mu mutima gwe n'agaa nedda omwana wange bamukozesezza sisobola kikola ki Hajjat ngali ku kiseera kizibu kati challenge eriwo Hajjat be yayingiza ebintu mu mawulire firimu n'emukyukira Hajji ayina abawagizi anti babikoze bangi abakyala babikoze bangi kyenkunyonyodde wano kati kyekiri kyembadde ga nti kati unfortunately wini ya Hajji egenda bbeeramu ebituli bingi lwaki omusango gwazzeemu blackmail nye tegunagenda mu kooti anti eno mu public domain abantu bamaze okujajinga abantu okusinziira ku mbeera gye bali mu kuteeka ku mukazi era simanya yawasa eno simanya n'akyusa n'awasa n'ono omusajja mukama wange naye munanga abakazi abawasa abo bazibu betulabyeko be bawasa abakazi be bawasa anti abakazi kuba wonna wonna tewali we batugambira nti omukazi ye yawasa Hajji oba babaabe bonna bonna ye yabawasa yalabika bulungi abadde afumbira nga gwabba Kasuku bali bakubyeko omukazi yali akubyeko omukazi ze tanzibangako naye no it's okay gwe bali bakubyeko but what I'm saying is ebyokubba birala my argument is this case is supposed to set a precedence etuyambako on future cases of such a nature we have to use this case as reference tumalirewo ddala kuba yeze mu public domain kati omusajja yenna ali eyo be bamuwaayiriza oba bamugamba nti yakwata omwana yamurepinga yamudefilinga this was supposed to be the landmark case how this case is handled but I'm going to tell you ogwo omusango bagenda gu withdrawinga njagala osiibule bajja gu withdrawinga gusigale mu kiri nti nedda kati omukazi bamunyigiriza katwawulidde omukazi bamulopye ku poliisi olw'emisango emikadde gy'abadde nagyo kati ekyo kitegeeza yo am twisting anti yali yabula tewali buzibu why at this time it is okay as you because bino mu mateeka babikozesa buli wamu era ebyo bikolebwa biri okay nti kati kwezi bulijjo nkunoonya nga sikulaba kati nkufunidde mu musango guno naye nenfuna Nuruddin yali yakolako ko naawe n'omubba najja n'aga nti ngenda kusiba now what are the conditions va ku Kasuku nkuleke ne mu Uganda tubirabyeko lwaki tosiibula okitegedde
ansoko indeko kyenkunyonyola njagala osokotunye kyenkunyonyola nti kati omusango gugenda kuggwa ng'era omusajja tafunyeemu kati omuntu gwe banaddamu okugamba nti yakutte omwana ogenda nabo abakazi bagenda osituka ogenda kulaba abakazi bagenda osituka kati abasajja ffe tweyongedde kweziika Sekawumalu nga tibannamusitukirako nga naye enkola ye yamutwaza ekigo Sekawumalu nti ekyo kiri direct ekizibu Sekawumalu bagenda omukwata nga munaku mwavu takyalina ssente nga bamumazeemu ate Sekawumalu allegations ezo zimuluddeko zimuluddeko sigambye nti akwata ngambye allegations lekera okunteeka ebigambo mukama kwezi so everybody ali eyo let us look at ebintu bino bebijja mu public domain because bituuka ku bantu bangi bw'olaba omusajja n'omukyala abakayanira ebintu gwe tokuba bukubi mu ngalo baako kyoyiga nti singa kituuka ku nze nkizannya ntya twetaaga ebintu kati olaba eyo keesi ya Hajji n'oyo omukazi ebadde egenda tuyamba okuinfluensinga okukola etteeka oba okulivisitinga etteeka lya defilement rape nti beriba teribaddeemu option zino na zino kati tulabyeko ku Hajji gwe bawaayiriza n'awangula omusango n'abeerako mu kkomera emyezi 3 obudde bw'aba ayonoonye ebigundi bino byabakoze bati ne baati bikomawo bitya kati betu oli baatandika okugoyinga mu overdrive aninnyirira wano kati wiini ya Hajji tetugenda ginyumirwa bejja bwe buzibu bwokka bwennina obadde owamagezi kinte aba PR ya Hajji ekendeeremu PR ya Hajji ebadde ina kukola underground okitegeera nti bandisigadde kuba famire kwogera famire gundi yagambye kino nga baali batandise nono yayanukudde kuba abafamire bavayo ne boogera ebintu omuzannyo ne gukyukirawo bonna naga nti Hajji ye mutuufu nga tebaleekaanye tebafiiriddeewo naye kati ogenda owulira baleese taata w'omwana omutuufu yazze naye ye yali aliruddawo omwana okukulira ewa Hajji anti bamugamba anti omukazi yatambula n'omwana we ate n'omusajja agamba nti babadde tebamukkiriza alaba abaana be otegera kyeggamba kati gwogenda kujjayo taata w'omwana bakeera ku makya n'afuuka complainant ng'ate gwe wamuleese n'aga nti anze nsooka kuba ku sayidi ya mwana wange omukazi ye naga kati nange negasse ku musango ebintu ebirimu abaagalana taata w'omwana ayinza okukeera ku makya Hajjat ne kimukubira nekyoba jangu tusisinkane wano ku Barbados ebyo ebiyaaye nedda ne bekikubira gwe kwezi osaaga n'ensi kyagenda kikubbye kikwogoloza ng'erodda kuebegyasimu ate ffe abasajja tulina ekintu labayo ffe abasajja tulina ekintu kimu kasita obeera ng'olina ssente zo omukazi ayinza okuleka ng'akumazeemu bwoddamu n'ozifuna nakkubira oyagala osooka omukakase n'omugaa nti oliwa nti ndi wano n'osooka n'omuwaayo ne ku nkalu zino z'otobedde nze bankubirako ko nengenda n'empaaki nga wali kawundu nti ogamba otya n'agamba siina kye ŋŋamba ne mugamba nti bitambula bitya nga ate mukyala wange atudde wali nenzira mu kawundo n'ennyoola n'enziyawo bannaye abalungi mwasibye mutya ebyo bibanga byabanoonya oyagala musajja kikazi naye bamusibako olw'omukazi zono bijirwa nga bagamba yakabasanya oba nedda bafuna butakkaanya omukazi oba nafuna omusajja omulala musajja ne abakazi babonyaabonyeza abasajja naye kino ekintu nasazeewo era abakazi abamu bagambye namukasi oli mukazi kikaaki eyeyunga ku musajja simanya nga akabasanyiza please oli bw'aba taatawo bw'aba omusajja nga talina musango nga bamusibira obwemage nga bamusibira faida olwaleero tulina information gye tuleese omanye eno developing story each and every time tufuna ekipya ezaala abaana nako olwaleero andi ne beautiful namukasa era sheeno egenda kubeera kasameme kyeki simanyi olina ekigambo kyeyogedde wano ejjo ne kireeta obuzibu abasalamala mbw'omukazi omusalamala
Kikazi kiyaye kiyaye abakazi abayaye basala n'embaawo. Okay, soko obuze ku bantu ate then after teyongere. Bannange abatulaba tubabuuzaako mu ngeri ya njawulo mu mawanga yonna gye musinziridde. Nze nasazeewo eno wiiki giwa bakwano bange abali mu Amerika. Muzaabuuze ku bali e Bungereza abasindika emitwalo 10. Genda maaso obuuze ku b'e Bungereza. Bwe bali kusindikira emitwalo 20,000 lw'olivaako babuuza. Yogera buuza abali e Bungereza batumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo. Ono waba tabaagala nze mbaagala ke kakodyo kayitiramu okubeera nti asaba ssente yefuula atakwagala n'akugula amagazi. Nze nfuna ssente Amerika. Ssente Amerika. Entijja gy'otijjeeyo senga ogikendeeza. Ssente nganda ssente oyitirira okutijja. Ssente y'e Rwanda ni nzibu. Wayina ow'e Dubai. Wa Dubai na mutawo. Gwe anti ogira oyaka. Bawanga ali abroad ngali Dubai. Ayo taba abroad. Aba yagenda mitala w'amayanja. W'amayanja atuuka. Atuuka. Okay. So Nsonga right now chiche tulinawo. Kuba nalabye abasinga omukulu ekigo gyali ali bulungi aji. Naye nga timu ali bulungi teri muntu asobola bamukomera n'aba. Embeera mwali si yene yaba kyakiri okujjako ebyo. Embeera mwali simbi. Naye si yonna kati yeyawuddemu okuviira ddala story eno we yaviya ewa Kalibala. Ruth ndowooza yali alaba kino ekintu kiyinza okubeera light. Naye ekintu kyazinze. Nedda Ruth olumu simunenya. Era kyayingiddemu nalabyekaawo Honorable Namboze yavuddeyo n'agamba ajateebwe. Ekisooka Ruth yabadde bakozeemu kyekubira. Ani kati abasinga bagamba Ruth labayo. Ruth yabadde abuuza ebibuuzo. Bannange nga tateeka mukazi ku nninga. Bawa Ruth Kalibala ne Ruth Kalibala omusiguza Hajjat mu bufumbo bwa Hajji gwe basibidde obwemage bali bati nze naawe. Ani agamba? Yinza information yenna mufuna atali exclusive. Ekitegeza Ruth ayina kyamanyi. Kati already yenga Ruth ali kati kyekiringa moze ne bakuleetako omusango gw'okukwata oba wakutte oba tewakutte balina bba mabigawo okitegeera omufa naawe oba wange kati kyekyo Ruth kye yakola. Oli omukyala mukwano gwe ate mukwano gwa bbaawe. Bituufu. Yes, the one are friends with the movie. Who brought that statement? Nze babiŋŋambye era twagala ba minister muyimuke bannange tetugenda kukkiriza musajja kufiira mu kkomera atalina musango. Tetugenda kukkiriza. We are not going to tolerate such nonsense. Yes. Sikulimba si kirungi. Kubanga ye Ruth bw'aba nti oli bali abasigula omukyala mukwano gwabwe ayina n'ensonga lwaki baleese story eyo baagala kubba mali ya Hajji. Baagala kubba mali ya Hajji. Kati Ruth nga munnamawulire tolowooza nti yayiseeko kataka. Nedda obwannamawulire before kufuuka munnamawulire oba muntu. Kyekyo kyekugambye engwa naawe. Ekituufu but sometimes ng'olese story ng'eri sensitive kuba kati story abantu bangi ba victim mu nsonga eno ate abantu bangi bafunye obuzibu olw'abakazi. Amasimu ejjoge wafunye gabadde matono. Amasimu mangi era ng'ekintu ky'ekibiina tuli serious. Kibiina kiriwo. Tugenda kukola ekibiina. Bakikola kitya? Era twatandise dde ofuna abantu abagenda supportinga ekibiina kino. Tuteekawo zi office tuyambe ku basajja. Abasajja bafiira mu bufumbo, abakazi babbya abasajja, abakazi bassa abasajja. Naye nga ffe kye tuliko eno we are empowering women naye abasajja bafa kisiiri. Fida yeeriwo ffe tetunnafuna. Fida yeeriwo naye abasajja basingo father ani yali abalumiriddwako. Naye kikazi kivaayo kisingo mother ne kireka mama nawe abakazi ffenna ne tudduka emisinde. Nze kati nasaze eddiro ndi tiimu basajja. Nange kanwanire ku ddembe ly'abasajja. Baligamba nti waliwo munnamawulire yali omukazi eyalwaniriranga eddembe ly'abasajja. Ensonga eno abasinga bagamba nti Hajji mumuwolereza babuloga mwenna mwefudde ekizibu mukolereza Hajji. Naye ng'omukyala ali mu bulumi. Obulumi bw'omukyala twandibufuddeko naye omukyala alina ebitayunga bingi. Twakubira omukyala n'atugamba alina omwana omulwadde tasobola kwogera. Omwana buli ne Ruth yagenda mu ddwaliro ng'agenze kulaba mwana mulwadde. Era ne bakola akantu. Nga mwana alina ku beedi
kati olemererwa otokola phone interview salaba nti ono omukazi yasalawo awe Ruth ye kazi exclusive ze because already Ruth ali emotionally attached to the story mukwano gwe tasobola muteeka ku hotspot omukazi oyo ajje mu interview mutuuze wano tuogere omwoche bwayogera bye mubuuza nga bigatta ngenda kudda mabega wa mukazi nga wayikiza gundi kana ka Junior David n'omukobo namukunya kati twagala omukyala bw'abanga byayogera bituufu nze my mind nze ndi open minded mpuliriza buli kimu yes kati omukyala oyo byali mutukolezo code nti awa Ruth Kalibala interview kyekyo kyokka ekisooka omuluzinga ne credibility maaso gaffe lwaki olonze munnamawulire omu leka ab'enjawulo bakubuuze tulabe oba ebintu ebyo by'oyogera obiddamu omulundi ogwokubiri tulabe nti minisita yamubuuza ekibuuzo yali minisita Nakiwala Kiyingi n'amubuuza taata w'omwana aliwa awe natandika obuuka mu ggaali kuba nalinomo ekigere kyaliyo ekirala nga kiri bbali namubuuza taata w'omwana aliwa yekabyamwawo annange bwe yamaliriza mulabanga eyafa n'asooka yeetooloola bamugamba ogenda mu tawuni ate ayita simanya nabweru ate bwakanzikukire mukyova kukwata Bombo Road ng'ova wande ng'ova Kawempe yes ate ayise nabweru n'asala ali mu kwogera bitayunga ate majjaamu bamubuuza taata w'omwana gwe oyogera bwogezi nti yegundi naye ng'olaba ebintu byayogera kyovula minisita bwe yagezaako mujjamu info nga bw'atuuka walemereddwa ng'akaabawo nina ensonga endala kiri kyogedde nti Ruth Kalibala gwawa yeka interview wetwatuuka ku nsonga nebukedde bwe yamukubira mubanange nze ndi ku mulwadde baayi bwe yatuuka ku nsonga y'omuko omuko yagenda nawa Ruth omuko buli bwamu agenda naffe yatuwa naffe lwaki ffe tatuwa omuko tagambye ngenda kukola nagundi akola statements zayogedde wano zayogera wali omuntu oyo abeera ne chances obanga story eziba ntuufu naye omukyalo ono lwaki Ruth Kalibala gwafudde ambassador we oba yamusayiningisa ekipapula no wabawo ekitayunga kasita olabanga omuntu ayagala kukola na muntu omu omanya waliwo ekitagatta bayinza n'okusooka otuula ne bazigatta yes ne TV bwe zimuyita omubuuza awoza ndi ku mulwadde Ruth Kalibala yamuggyako interview ng'omwana ali ku kitanda kati ffe we tukubira ku phone interview otuweyo ebigambo byonga 8 lwaki ogamba omwana mulwadde luli Ruth Kalibala bwe yajja mu ddwaliro omwana yali awonye oba yeeyongedde tetwagala kutusiriwaza twagala gavumenti twagala baminisita bayingire mu bintu bino oyo omukazi yeetaaga kusibwa bw'aba ayagala kusibisa omusajja ew'emage tetugenda kuttira ku muntu liiso kila muntu kila nani aja ayina ova ekigera ku Mande tugenda kigo kulaba Hajji yes tugenda kulaba Hajji ndomwe baani nga ffe bannamawulire abalaba injustice gwe moze tomanyi kyekitegeeza kusibira bwemage ne bakusibira obwemage obwereere ebbule kibi nnyo kubanze bweli we tugenda buli stories ezeyongera developing ndaba nga something is wrong somewhere tebigatta yes kuba omukyala ye n'omwana yennyini gwe yali aliko nga amaze okutuleetera akatambi kamukubireko n'omusajja namba yeteriyo bale njagala mubuuza ki ekiriwo ekipya oyo Jeno Bitokota oyo akola interviews ennyingi ye Jeno Bitokota bwe yeeyita so tugenda kulwanirira eddembe lya Hajji bw'abanga Hajji teyakwata mwana okuvumirira okwata abaana tukivumirira nze ndi mukazi sisobola kukiriziganya na muntu ya rapinga eyo tuba tugenda kujjayo ag'omu buto gonna gaggweyo naye tetugenda kujjayo ga mu buto nga tuli ku injustice ejjudde emirimu omusajja bamuwaayira okitegeera twagala tubeere sayidi y'omukyala omukyala tumusaba akola ebintu bibirize bye musaba saagala bagambe mbusimanyi namukasa yeekubidde omukyala ajja atuwa interview ajja ffe tetulina busibu ajja atuwa akantu yabwereere Ruth Kalibala yamubuuzanga ebibuuzo ng'already ali emotional bamaze ddo mu blackmailinga emotionally kati njagala jje ewa Namukasa seekubidde sayidi ye seekubidde ya Hajji atubuulire ebbanga eryo bye yayogera eri abiddemu wano atubuulire n'abasajja be yazaalamu abaana nabo tuba following up
kuba bali mu musibako misango kati naye Jackie yalinga erinnya tetwagala tusiriwaza so watch yagala gabira abantu bala interview anti amanyi stola ayunga nyunge kansoka embuze stola bazimba nyunge ne Ruth Kalibala balabika kansoka embuze before coming mu camera oba basooka ne bateesa ne Ruth ebyo bintu babikolera ddala tutambula bo tutambule bwe tuti ate tokola nnyo interview gotula Grace Kani bwakola nnyo interview enayogera bine kasito omuntu oyogera ebintu nga story gyoyina si ntuufu buli woyogera oyogera kifu oyogera kirala oyongeramu ekirala naye buli woyogera story nga ntuufu kyenjogedde wano nze ne bwonzuukusa mu kiro ne bambuuza musajja kye yakuba tone mawejje yankubanga kuba mbasirimba yankuba nina ekibuuzo abasinga kye babuuza nti omukazi ono yagendako ku poliisi okuwabira omusajja nga bino bibaddewo before coming to the camera mbu yagenda atulage ku statement atulage ne ku bbaluwa y'omusawo twagalako ku bukakafu omukazi alemedde obukakafu abuwa gundi yekka abuwa Ruth Kalibala gwawa akantu gwe bw'oba omanyi nga byoyogera bye bituufu mutuwa ku bukakafu naffe tulabe saagala mugambe nti abannamawulire twekubidde sayidi emu tetwekubidde tetutambulira ku kuba naffe omukyalo ono tatukkiriza kwetaayaya mu story tetutambulira ku facts kuba senga atuwa ne tugatta yagambye wali omuko yagambye famire eri yagambye kino ono yagambye kino bali twogera nabo ne batugamba kino ne tugamba yes bano balina obbanga batuufu kati tuba twagala sayidi ya Hajjat yeekole obusolosolo tolabika musimanyi omwana mulwadde nebuuza Ruth Kalibala bwe yagenda mu ddwaliro n'amuggyako interview omwana yali awonye interview seemu si bbiri wabula interview 3 yes nagenda ne waminisa n'alyoka akabira eyo n'alya emmere ye alabika yatikkula yatikkula n'alya n'emmere ekyemmere si kigundi mulemera nnyo ku kintu kyemmere alya n'emmere omuntu akulangira emmere aba alinga akulangidde ki saa nnyo omuntu alangira muntu mmere ansonyiwe kale ansonyiwe kati Ruth kino kimulekawa kuba ye senga teyalese mukazi ono mu kamera senga tetubiri nako kuba kati abantu bangi batandise okuvaayo nange omukazi yanjavuwaza abasajja bali mu bulumi abakazi beekoze ebintu kubanza kasanawulira story egamba nti omukazi ono bagayita mahale kasaba amuwa bagayita mahale omukazi okumanya muyaaki yeeyitako ne mwana wa Minster nagge ye amawulire gyegali biri mu public domain saagala mugambe tusala bigambo namugamba nti ndi mwana wa Minster nga yagala ebintu biraising bwe waggulu kati kankubulire moze abakazi nga yagadde ekintu omukazi asobola okusibako omusango nga tewagukola tulabye abakazi bassa abasajja omusajja n'afa ne bamuziika olw'ebintu ng'omukazi ayagala kubba bintu bye naye n'amuleka ng'amusi kese zonna eziri mu kooti bakazi bwe buzibu tutujjukira kasiwuukira enfa gye yafa mukazi tugenda okutunuulira birimu ebyobugagga nono omukazi intention ye okuleeta zino saga bagambye balumirirwa nnyo omwana alumirirwa nnyo omwana lwaki singa abadde alumirirwa nnyo omwana teyandi negotiatinze na Hajji singa abadde alumirirwa nnyo omwana naye kimbibiri njagala motoka kimbibiri no we are going to work on facts kati facts zetulabawo nti Hajji ayinza oba takola ki talina musango kati omukazi tusaba naye atuweeko ebigambo akkirize tukole interview y'essimu eddakiika 10 ne bwe ziba 5 nze nsobola omanya omukyuma n'omuyaaki n'omutuufu kati atuwe eddakiika 5 ku ssimu kuba ebyo tumukubira n'atugamba ebyekisiru simanyi ng'omwana bwali omulwadde Ruth Kalibala bwe yamuggyako interview omwana yali awonye emu si 2 paka ku 3 nga bwatutenderanga anti bw'okola ennyo interview okoleramu ensobi bw'oba story opangamba lwaki mwe temuwuliza za Ruth ne mutwala ebyo tetugenda munnamawulire tatwala ango munne gy'atutte era nayo twali tusoma amawulire mu news writing and reporting mwenna babagamba mugenda mu field ne mukola story emu naye engeri gyenjiresa si gyogireeta nze niiza otuuka nempikinga interest mu kirala nenkola kirala naye nga tuli ku event yeja naye nga buli omu naavaawo ng'alina story yanjawulo kati tetugenda relayinga ku Ruth nti yamuleese bannange bakutte omwana ffenna tulilayinge nti bakutte omwana twagalako ne ku evidence ate gundi eno omwana gye yasooka okukwata ani yagikwata
byonna nze nawulira because interview eyo omwana omukwata omukazi yajekwatira yes kakati ate negamba nti omwana teyakwata ka video akasinga okuntiisa omukazi oyo ng'abuuza omwana we ebigambo mbu yakwatawa nakwata mabere nakuteeka yamusookayo neŋŋamba yamusookayo maama bamaama bacha abantu nga muzadde aba so emotional ekigambo nti taata akutta omwana we kinene tosobola kukwata vidiyo ng'olina amaanyi ng'obuuza omwana ebintu ebyo because kyemmanyi oba olina obeera ng'oli wiiki abakuli okumpi be bakuyamba teri maama asobola buuza mwana we yakwata mabeere n'akusonsako emikono taliyo yamubuuza bw'atyo taliyo nka playing bakampa kaliwa namugamba n'akusonseka emikono kankulage nze ntambulira ku bujulizi kyovula basitoola eno nagiyingiramu namugamba n'amusonseka emikono yakusonseka emikono yaliwo ya omwana gwo yeezaalira maama kikaaki asobola okukola eyo statement eyandi mukutte n'amutwala mu ddwaliro omusawo atuwe ne ripooti y'omusawo yamusookayo kati nze wano singa nabadde looya statement esooka omwana yagambye bamugambe we yakwatira lwaki tewayogera anti bigenda kundeetera bizibu ki nakola bubyo soma amawulire bigenda muleetera ebizibu nakola bubyo soma amawulire singa nasoma lo Hajji singa ali bweru ali mukulya kebabu singa yeetaayaaya n'okwegatta yeegatta lwakuba nakola bubi nennondo omulimu gw'amawulire wallahi guno omusango singa nagunafuyiza dda nena wano osobola okumulwanirira katugezeeko naye singa gwanafuye naye kambuuze lwaki bigenda kundeetera ebizibu bitya bwendoopa taata wange nti ankwatirira bindeetera bitya ebizibu ate nga si ye taata anzaalira ate nga si yanzaalira ddala awaliwo questions taata azaalira ddala aliwa maama mweyo state gy'obaddemu omwana gambye bamukutte walabye kujjayo simu awo maama yabadde abalina bbanga akaaba bamuyamba n'omusango ekyabadde kirina osooka ng'omwana ekyabadde kirina osooka ekyo ngenda kikubuuza nakikubuuzizzaako naye ekyabadde kirina osooka kwata mwana mutwala mu ddwaliro bw'omala ogenda mu ddwaliro n'ofuna ripooti bw'emala okuvaayo n'ogenda ku poliisi nga ne taata w'omwana amanyi ate n'ekirala eyo kye bagambye nti bakwata vidiyo eyo evidence eyo vidiyo si evidence temala evidence nga bakutte omuntu ddwaliro ne bakebera omuntu kuba baba bakutte mu ddwaliro bamanya nti omwana ono bamukozesezza naye bagamba nti bakwata ka vidiyo ako nga bamba asoyasoya omwana ebibuuzo because of evidence ya rape tebatambulira ku muntu byayogedde nze nizo gamba bandrepinze ne bantwala mu ddwaliro nga tebandrepinze ne bagamba tewali case ne bwenkyogera emirundi 10 tewaba era bw'ogamba nti rape ddwaliro bakusatisfyinze nti omwana kituufu bamurapinga kasita dokita akiteekako omukono kituufu omwana bamurapinga kimala bwe ne bw'oba toyogedde kuba nalabye story yo nga yakajja many people and some of the bloggers bavaayo ne bapininganya omusajja ne bakuba omusajja paka kuwulira bubi era ne ndaba statement ya mwogezi wa poliisi ono omukambwe atayagala kumugambako ng'agamba omusajja yakola biralala n'agwanguyira naye katolowooza nti kibatuddemu yes anti olaba buli woobukira story ng'etandise tujja wuliriza mu kusooka buli omu yawuliriza kyo bula nasooka n'ensirika ne ngamba namukasa nina obeera very keen bonna nga bagendera ku kiri bannange naye ebisajja bitema obulo kitema omutwe ne ngamba yes omanyi ffe bannamawulire wolaba abantu gwe bagenza abangi naye wodda olumu si wodda
chechi batuteya abanje kanve mu kifo yandiba bomu so nze nalaba buli omunga bekubidde side ya Hajjat nengamba kanzire ebbali netandika okuwuliriza interview ya Ruth nagiwulira emirundi ng'ebiri naye nga buli nsobi nze nagiwulira saagala kusaasira njagala kupiininga ndabe byayogera andi kati nga gwe munnamawulire ekyokusasira okiteeka wabbali kasi toteekamu emotions mu story ebeeganye nze nagitunuuliranga munnamawulire nensooka nkwata akatabo kange nti omusajja yakwata omwana okay yakwata omwana tukiwulidde ng'oli munoonyereza nze singa lwakusoma kitono naye nandikoze amawulire nensooka mukwata nti yes rape weeri rape bwevaawo omukazi ono agamba omusajja mulinamu abaana ababiri omusajja gwelinamu abaana ababiri omuteeka mawulire omuswaza ekyo nakyo nenkipiininga wajja n'omwana wa myaka 6 omusajja amulabiridde mpaka ku myaka 14 wafunye feelings yes okitegeera obuuza wakyaliwo enkolagana nensala omwana bamurepinze tata w'omwana abaawo omusajja we bakwata omwana waba alina ottabuka tata is nowhere to be seen bafere ne tata kati nzijambi bw'onootinga bw'ogusala lwakuba size na laptop yange ogw'omusango nagukolera folder number buli ekidevelopinga nga nkiteeka ngulimu nnyo aja agenda vaayo kila muntu kila nani kati mwe muyina nteekateeka ki ku Monday tugenda Kigo mugenda nani ngenda ne Nuruddin nayo tugenda kutwala olina national ID twagala national ID buli agenda era na buli sekinoomu yenna ayagala okugenda akube kweyo enamba tugenda tulina n'omusajja ali eyo mu America ya extendings obuyambi bwe tugenda kugula offices naye ndaba ekibiina ky'abasajja lwanirira eddembe ekintu kino mwandi kolinza abantu bonna abasajja bonna abanyigirizibwa oyinza okulaba kino ekintu gwe n'okiraba anti kino ekintu tetugenda koma ku Hajji nedda abasajja gye bali wali abasomesa eyo basiba abasomesa nti barepinga abaana naye nga abaana begata n'abasomesa nga baagala ne babasiba kasita poliisi ewulira rape bayingiza buyingiza eno Uganda tebanoonyereza nnyo tebanoonyereza naye bw'osoma amateeka g'abazungu kasita bakurepinga nga tekuli ttaala eyo teba na rape teba rape mama omusajja agenda kukwata asooka kujjako ttaala osoyina sooka teekako ttaala n'okwata omuntu rape ebeera ya immediate effect teri muntu kane omusajja akugjeemu empale bakurepinze empale poliisi egituuseeko ebweru nze nina kesi gye na following ey'omusajja gwe bali bawayiriza okukwata omukazi byali mu America empale y'omukazi yali omusajja yagamba ne bakana omukazi ng'ayagala omukazi n'amala n'amwefuja kuba omusajja yali basketballer batuuka ku mpale y'omukyala looya we empale nga nnamu omuntu yenna nga bakurepinze empale eba ya forcefully omusajja abantu nno nga balina agikugjamu atya moze ewabeera force ewabeera force empale eba erina ofunako ekizibu naye empale ng'eringa eyakava mu dduuka omusajja akusikasika engoye basooka zisika omuntu ng'anaakurepinga kuba oli omukazi agamba bali ku hotel yali ageze mulaba bwe yatuuka mu rumu omusajja n'amurepinga naye bagenda olaba engoye nga tezirina buzibu nga ziraga omuntu yeeyambudde n'ateeka wali engoye tutuuka ku paati ya nika nika teriiko wadde nti wuze ensobose olaba muba mwateesezza omuwala n'akutawaanyo jjambu nga yeefunyizafunyiza ne bweba ojjukira nga abakazi nga babajjangako embuzi yalinga rape akapale bakabujja butayagala naye ovanga ku muntu nti ng'agamba bamurepinze ng'empale bagituukako ng'empale nnamu empale y'omurepinga ebeekya baba balina force ebiseera ebimu esibula n'opasuka eno ebbali epasukako yes era empale gye basisese ng'olwana empale efuna ng'okanyuga amagulu yes oli mukwedifendinga baleme kutuusa kugwabulisa maanyi naye bagenda okukebera empale y'omukazi banaye kati n'akyusa olwo statement mbu natuuka ne nnaaba looya n'agamba yes wanaaba wayagala otuuse mu ruumu y'omusajja gw'ogambye aze kulya naawe oze mu apartment ye kale otuuse kyekyakunaabya kabugumu wa bali mu winter
kye kyakunaabya ejjo sana kitegeeza omukazi yawa ku musajja n'amala n'anaaba naye ate oŋŋambye kali aka singa bannange nasoma amateeka bana oli mugezi oŋŋambye kali aka gooti yes wabaawo force ensiitaano yes era n'empale tesigala kyekimu noono omukazi gw'okozesa buli lunaku nekibeera ogenda olaba omwana w'embuzi ne bw'aba ayagala agenda olaba atidde omusikamu empale bw'agamba tubirekeze si kyayagala wabeerawo resistance embuzi ngaba musi yes naye omukazi eyeegadde nga buli ssaawa empale okasanga kagijjegundi bebano babugi gloria bugi omusango olwedde ali wali wansi alinda ggwe kamiyesite kati guno omusango mwoli omukazi yamaliriza musi ate simanya nabijjamu engoyo ate nenaaba kati awo kiba kiraga nti mwamala kwegatta kati kyentegedde muntu akwata omuntu ekisooka onjigiriza empale eba teryokke n'engoye zonna n'engoye tezibokke kubanga yes n'enkwagulo kuba wabawo force nasooka n'akunogola emikono ndekandeka bwoti n'akudda wano bwati kati ayagala okusika bwati empale okozesa force buli wakozesa force empale alina agenda akusika bwati asika empale efuluma na force yes nze ndaba firimu z'aba detective bakwata bati mbiraba mu firimu nze nafollowing omusango gwoyo omusambi w'omupiira mu America mpaka omusajja we bamwejjereza omusango naye ng'omukazi kyali kimusibyeko mu rape kasita obuloya yamugira n'amukunyakunya nekigamba no simanya neyambula si yeyanzyamu nika nagenda nenaaba nga kyekikweyambuza ogenda naaba kinga muli mu winter kitegeeza mwamala kulya then nogamba kaneeyiweko erizi babikolera ddala ne gundi ali mu kusanga obwo musango Kylian Mbappe bamusibyeko ogwa rape naye ne kesi nayo ngifollowinga lwaki rape ziri nnyo awantu no babikola nnyo ku bantu abali famous abantu abalina amanya jjukira omuntu kesi ya rape lwakuba ne Uganda watono ene Uganda tukyali third world country naye ogwo musango munene muyingiramu kati singa Hajji alina balooya ngaaga kati ffe tuli wano ba social media lawyers kati ffe tuli kati nze namukase yasoma amawulire nze ali mukozesa amagezi gangaago ndabe nti wano walinza obbaawo obuyaaye naye kati singa ogwo omusango guliko balooya basatu ewa Hajji n'ew'omukyala buli omu apiininga ensobi gy'alaba ne muzigatta kati ensobi twazirabye dda mu bigambo twazirabye eri gyawa yokka jjukira kati ffe tatuwa newamukubira emirundi 100 ali ku mulwadde naye nga ne ku interview bakolerako ne ku kitanda bakolerayo ka interview naye interview ennyingi ati nazo si nnungi no omukazi engeri gyali tochad no tochad kuki omwana we mukwata naye ng'omwana ye yakwatibwa kyekiriwo naye yamukwata omwana yakwatibwa afande golomola omwana yakwatibwa bamuyita afande golomola jeno bitokota omwana yakwatibwa naye yamukwata twagala omanya ddala ani yakwata ebbujje eyamukwata yamutugamba mu story kati oyo singa tubadde mu mawanga agaakulaakulana singa ali mu nkomyo naye kati eyakwata gwe bagamba mbu yakwata kuba kesi za rape ezo buli gwe bapiininga ogwo omusango gwoyo omusambi w'ensero ne ubagayi eyatwala omuwala ku hotelo bamukwata bonna babakwata wamututte essaawa mmeka yabadde na conversation kizanyumya ng'agenda ebyo byonna tuba tulina obigoberera omukazi yo police right now emanyi gyali omukazi baŋŋambye talabika baŋŋambye yabuze mu byonna byakola tabomba omukazi ali Dubai takikola ali wa baba takikola asigale omusango tugumale senga poliisi yamukwata vwi naye nemuteeka omukyalo oyo abadde yeetaaga munda oyo gwe bagamba mbu eyakwata naye singa aliwa mu nkomyo omwana oyo singa tali mu public nga tali na family yonna gavumenti eteekinge over omwana muto omwana minor mu mawanga agakulakulana singa omwana ali mu custody ya gavumenti kati aliwa omwana alina baabe family ye ali ne maama ali ne baganda bwe bali abanywa obujulizi buba bwonooneka
bwononeka ne security entono watifa omuntu bwabukwata n'amubba n'amutta nono yennyine yamukwata naga bayinza okunjogera ne bakwata ne batta omwana ate at risk yeetaaga beera mu custody ya poliisi si musiba naye yeetaaga bamuteeke gye bakuumira abaana abato kuba omwana myaka 14 mayina kitegeera ekigambo rep tebagandako nti gundi yankute nedda rep goes with evidence nze ne bwe ŋŋamba nti bandepinsi ne bantwala omusawo n'agamba Namukasa yagabye ayagala wallahi tebagenda siba muntu kale Namukasa kati tukome wano story entugenda gyongerako tulina information endala ejja tubadde tuba just updates entonotono naye tukomawo story eno tube nga tugyongera ebingi nyo beeta kubeera ng'omanya Namukasa ayisa abantu bonna yes abatulugunyizibwa abakyala tugenda lwanira eddembe ly'abakyala soma ennamba ennamba bayamba bannange abagala ennamba yange teriiwo bw'ofuna Moze oba Nurdin oba ofunye Namukasa so tugenda kugulawo ekibiina ekyo okubeera nti okubako eri 0705 55 85 63 ngambye 0705 55 85 63 enamba gwe naayita mu kunyigirizibwa tulina ekibiina akiza okubeera nti kitaasa ggwe anyigirizibwa omukazi ayagala okubbako ebibyo bakubbako ebibyo bakuwayo omuntu wali mu kkomera oza abasomesa bali mu makomera olw'abaana nze nina ka challenge ke nalabye ku TikTok lwakuba gavumenti tekifuddeeko mbu teacher once said bawala mwe muwunya amabeere neŋŋamba tikyawulira atya amabeere g'abaana namusemberera nti ng'amaakinga kati komawo temuva waliwo ebitayunga mu nsi eno